Kanaluzaala wa bino byonna ge mayumba g'abatuuze agakoneddwa olwaleero abateeberezebwa okuba bawanyondo ba kkooti. Kino kibajje mu mbeera ekireeseewo obunkenke oluvannyuma lwa poliisi okuyiwa basajja baayo ssaako n'ebimotoka bina ebikuba amazzi agabalagala nga babaddewo akanyoolagano wakati wa poliisi n'abatuuze. Bino bibadde Kyebando Kisalosalo zone ku luguudo lwa Northern Bypass mu division ya Nakawa. Wadde ebyokwerinda bibadde binywezeddwa oluvannyuma lw'abantu okugezaako okuggala oluguudo lwa Northern Bypass tekirobedde bavubuka kusigala nga bakasuka amayinja eri abasirikale era nga na bano babaanukuza mukka gubalagala ogubadde gukuba mu mayumba gaabwe ag'omugotteko. Ebigweredde nga waliwo abagombeddwamu obwala. Ekibinyo tulina abantu nga tabali mu court order eyo nga babadde bayivictinga nga bakomawo nga bajja batandika ku blocking highway ya Northern Bypass. Kati ffe nga poliisi twasobola okulaba nti mbeera eza mu nteeko. Abamenyeddwa amayumba balumiriza omugagga ategeerekese nga jebbi okuwamba n'okutwala ettaka lyabwe. Agamba nti yasasula abatuuze naye baagana okumuwuliriza era kwe kujja n'abasirikale abangi basose kuba ttiyagaasi mu bantu. Naye nga ddala mazima gavumenti ya Uganda bete weeyina okukola okuba abantu ttiyagaasi nga tebasose kwebuuza kintu kyonna kukkiriza abantu kujja mu bintu mu mayumba. Twagenze okuddamu okulaba tulaba court order. Court order twagira bwe tuti tugenda ewa Kaseni bamugemeriire. Bwe twatuuka Kaseni bamugemeriire tumanya nti nabo bagenda kutuyamba. Bazze ne bamenya amayumba gaffe. Ate nga minisita yasobola okunoonyereza n'ebipapula tubirina n'anoonyereza nga jeba tumenye wano nga talina wano kyapa kya wano. Sabagobye ku ttaka nze ng'omuntu naye kkooti yabagobyemu kubanga bayingira mu ttaka lyange mu bukyamu. Baava eyo nga Northern Bypass yabagobye ku kkubo ne bayingira mu ttaka lyange nga liri vacant nga tewali muntu alimu nga liri fenced. Bwe twatuula na MP n'agamba bano bantu tobajjawo bootu nobali bano bantu bawe akasente akajja kuba transportinga kuva wano. Nitukanya na MP na ba members wabaddewo na mayor na councillors nibagamba funa million 3 cash down ozibawe. Bwe tuviiridde mu kifo kino n'embeera eringezze mu nteeko wadde ekitundu kibadde kikuumibwa poliisi okutangira abavubuka ababadde beesomye okuddamu okukola effujjo. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.